Championship okugibwako akawuwo abazannyi b'omuzannyo gwa judo abasoba 20 banyinyitiza okutendekebwa okwetegekera empaka zino. Amanga 10 okuli Uganda, Bategesi, Tanzania, Kenya, Ethiopia kw'ossa n'amalala okuva wano mu East Africa ge gasuubira okwetaba mu mpaka zino. Asindihe James kw'ossa Ssekiwunga George nga bano be bakola nga abatendesi ba ttiimu y'eggwanga bagamba nti ttiimu eri mu mbeera nnungi nti era beetegefu okwetaba mu mpaka zino. Abaana abawala batraininga n'abalenzi ekyo kibayamba nnyo nga bba abakyala okubanga amaanyi gaabwe genkanankana n'ag'abalenzi. Kibawa nnyo ku mitima challenge kati watuuka eri ku match ng'azanya n'abawala banne attitude gy'abalina ebanga eringa ya musajja. Anek Isaac ngono y'omu ku bazannyi abali mu kutendekebwa agamba nti bamaze akaseera akawerako nga batendekebwa era basabye bannayuganda okusuubira obuwanguzi bwokka. The training is good. We've been putting in our best. Our coaches have been there. The people who have been doing the administrative team, they've done a marvelous job to ensure that we have this conducive environment and everything to make us qualify for this. Okulabanga tu traininga buli kadde naddala nga olwaleero olwa Sunday tukola almost okuva ku makya paka olweggulo. Kapiteni Musiitwa Mulasa ngono ye pulezidenti w'ekibiina ekitwala omuzannyo guno mu ggwanga yeebazizza abasobodde okubakwatirako wamu n'okusaba gavumenti okwongera okubakwatirako okuteekateeka obulungi empaka zino. Ttiimu yeeriredde naye obuzibu bwe tusanze nti judo gubadde muzannyo mupya mu Uganda. Titufunyeewo sponsorship yonna okujjako National Council of Sports. Era twebaza nnyo National Council si lwakuba etwala emizannyo naye yandibadde yagati yantutuyambye naye tuyambye etutaddemu ku busente obusobodde okukola ebintu ebimu. Empaka zino za kuyingira ku MTN Sports Arena e Lugogo wabula nga basuubira okwetaba mu mpaka za Islamic Olympia nga zino zisuubira okubeerawo mu ggwanga lya Turkey mu mwezi ogw'omunaana. Agobudde buno bwe gatambudde nkwebaza